Besigye alina kye yakola muzinga tetukimanyi. Bebamanyi ebyo. Baana Besigye abonyeebonye. Bamuyiseewa mu kkooti ya Buganda Rodent emisango gyejo. Empozi bakoze PFF. Bamaze ne bakikkiriza oba bakyamaliriza. Tebana bakuŋŋaanya emikono anti baba bagaba bakuŋŋaanya emikono egisemba ekibiina bakiteekeddwa bagitwala eri akakiiko k'ebyokulonda so bagitwalayo recently. Bonna bajja bonna beteekera 226. Sebo. Naye wata 226 n'atuuka nga kyali kwa limanda. Awo yebso bamuwandiisa ng'ali mu kkomera. Amateeka gakkiriza. Naye lwakuba ye Besigye yagamba. Kakalu tekajja ku President Museveni. Era gema. N'agamba kujjako abantu nga beekalakaasizza baveeyo. Balaga obutali bumativu eri obukulembeze naye nga Akalulu yaga nti njagala abantu bagende balonde. Abantu bagaana okuwa President Museveni Akalulu. Tulabe oba taaveeko. Adi Besigye yagamba akabba. Ati yagamba omulamuzi amulonda abalamuzi abalonda yani. Museveni Chief Justice. Yalonda byabakama. Osege kigamba. Nedda kiri bwekiti. Ate Minister of Finance omukulu. Era nawulira balance n'okugamba ne Parliament ye Speaker. Ani ayogera ebintu ebyo. Abaana balina ebigamba Speaker wa Parliament mukyala. Speaker wa Parliament mukyala. Mugamba mutya nti President Museveni ye Speaker. Abaana ba boda balina ebigamba. Oko sikussa kitiibwa kyenga te Fountain of Honor. Abaana ba boda era abaana ba boda nabadde ku ngajja yakunda muno kati oyo Besigye. Ne bwana akola biba na enseno. Besigye bamusibanga ensi n'ekyankana kati abazungu be bayomba. Naye Uganda bali okay. Bajja buziba bali okay. Bambi. Naye Besigye wedda. Abana Uganda bayomba. Ne bakowa. Ne batasimwa oba ne batawulirwa. Kati babireka bulesi. Kati bamutunira butunuzi. Mukama naye. Bamukoze bubi nnyo. Besigye namulaba nga agira awubo. Oluguba atinga energy situka. Nenga ne President Museveni kyatakoze eggwanga ne Besigye bwali kati bwali. Ne Museveni talina kyakoze kubanga amateeka ge gali kola. Mateeka ge gali kuvunaana Kizza Besigye. Era akyali suspect until convicted guilty. Adda no next week. Ajja kudda. Akoma mu kkooti. Nga nkulabye ojaguza olwa Haji. Haji Mwizerwa bamutadde. Agenze waka. Bakubaka ndi kubinene bya Mwizerwa. Wandi badde olemezaamu. Ngenda ku TikTok olemezaamu. Ogenda lemezaamu. Naye bamugyeeko passport ye tebamukiriza kufuluma bweru wa ggwanga. Era bamutadde Kakalu. Naye abasajja tuwangudde. Ka million 2 ez'obuliwo. Tuwangudde. Abamuyimiridde bo batadde Kakalu k'ensimbi naye nga si za buliwo. Naye Haji bamutegeera Mwizerwa. Awangudde lwakuba alina ssente. Haji yogera ng'omukazi omusiraamu. Nange mateeka muwa mateeka. Kale tugambe nti bamuwaayiriza. Yogera ng'omusiraamu. Njogera ng'omusiraamu. Teri eyo abantu abanaku eyo be bawaayiriza naye nga bakyavundira mu makomera. Leero yawangudde lwakuba mbu alina ssente. Abadde mu kkooti y'abantu. Kkooti y'abantu ibadde singa omuwagira. Naye abadde asaana agende mu kkooti y'amagye. Naye naye omukazi oyo. Omanye ennaku zino kkooti y'amagye bakwata bukwasi ne bakutwalayo. Oyo abadde asaana kkooti y'amagye. Programu yo Evening Drive lyanda kulyanda mwavulira amawulire sawa